Uganda mwenna ekintu kyembasaba kiri ekintu kimu. We mulaba president waffe agenda mu alliance ne ba Elias Lukwago bamugisha muntu tumukwate tumuwambe. Tumuwambe fefe nyini tumuvuge paka magere tumusibire nga ba FDC we bakola. Besije we yagenda mu alliance ne go forward nga bagenda mu kalulu ka 2016 aba FDC abavuka bamuwamba kati nafe twatukola. Tupanga bapangula mulaba kakazi kano kajja ku kitebe ne katulaga mukali kogera ebigambo ebikankana ku muhozi bichi bano bebamu. These people don't change. Nabagamba bano ekintu kye baliko balina okutuukiriza article 14 eyabwe eyabahima Central Dynasty okulaba nti Besije tubamu overshining. Eno summit mujiraba eno video tegenda kubeera mpanvu just njagala kubalaga bulazi era mbadde mbasaba banna Uganda wini byanyima tumukyalire mukko akakazi kano kankwe nsaba tukakyalire mukko. Eno summit yabadde mu US mujiraba tupanga bapangulula. Donald Trump sente yazisala sente wamala okuzisala n'agamba kati USAID tekyali okitegera tekyali era MC katsali bubinyo kuba we bubadde bwagira NRM olukazi luno ndoza mululabe enkwezaalo lwajja ku kitebe nga bwefudde nti afena tuliwamu bakutte bawange ne kogera ebikankana ku muhozi ne balukwago ye group yemu omulaba kyakoze we yakutaka zindalo yagambye nti abantu 2,000 bagenda kufuna sirimu abapya senga America egenda maso n'okusala obuyambe bweri mukola ali mukubira boyfriend we passing bu sente za USAID bazikoleki bazite. Njagala mujjukire kwa Agoa Museveni yasindika Odreke Lwabogo wetwalemezaamu Agoa ne bakolaki ne bagisalira ddala Uganda ne bagigoba kati akazi kano kaze kunona za USAID ndoza mukalaba ekyakalete wa president waffe kufuna serefi kalagenti kaliwamu n'abantu era ekintu bakikanyizaako ne opposition sente bakoleki sente bazite ndoza mbulaba mubawa akali mukomero olaba. Njagala mujjukire ne sente endala waliwo foreign aid gye bali bagenda okusala Besije sente zo yasigninga nga ali mukomera na sanctioninga kati saawe na ali mukomera kakazi kendoza mukalaba kaze ku kitebe ne keresa nga kaze kwetega okiraba kakati wini byanyima ekintu kyenkusaba ansalemu ali bweru siwe kiri kati ku 2,000 ezigenda okufuna sirimu tekuliko mwana wa nyoko taliko tekuliko na mwana gwozala kubanga ansalemu ali bweru okitegera kati fabafe balike bafe kyogamba luli badde bafa sirimu Museveni si abadde abatta tekayogedde ku human rights violations tekazogeddeko tekayogedde nti bawaka ali mukomera wabula kagambye senga basala sente abantu 2,000 bagenda kufuna sirimu abapya okitegera kyogamba fe tuli basiru tetukimanyi nti tekyali daga tekyali ARVs. Njagala mujjukire omukazi ono y'omu yakola tweet wali eri n'agamba nti wano bano ebintu bibali mukola okugula eddagala abagagga nga baliguza ARVs abanaku bagenda kufa ne kalaga nti kalumirirwa naye ndowooza kyaba kyekakoze okirengera kino. Bannayuganda twebereremu abantu bano ab'enkwe tuzimba bazimbulula okitegera tupanga bapangulula we batweretamu gino misota Elias Lukwago musota n'akabinja ke konna bo batunulidde musuwa gwa bulamu ku His Excellency Kyagulanyi okitegera watunulyamu ebbali bwati babojje basaanyeewo kye bali mukola ebyo bebesinisa ebyo nga beereta ku kitebe si bannaffe babeera bambega banonye serefi kati kano kategedde nti conference esembedde ne kayoka ketwala eri ku kitebe ne katandika okugendayo katumanyiira gwe waziremesa gwe Trump okitegera oleba nange obuntu buno bwankwe ono omukazi ne Besije tamuluma ekimuluma nti bawe boyfriend we Museveni tumutwalaganya kyekimuluma ono si bya Besije mbw ali mukomera teyayogedde ku human rights nedda teyayogedde ku biki ebigenda mu maaso nti sente bazibba teyabyogeddeko wabula yagambye mbw atulumirirwa nnyo abantu bagenda kufuna sirimu abapya okitegedde ekintu kino. These are hypocrites. President, I know you see these people, I know you see them, but we need to make the right choice to a distancing kuba n'abantu byonna ebibiina bya opposition bya Museveni bibere ku side ye fe tubeere banna Uganda fe tuyunitingira mu NUP bana abantu abaagala twegattako bajenga ba NUP naye tetwegatta na biina munna Uganda twetegeke president tumuwambe teri kugenda mu alliance twagala tuyingira akalulu banna Uganda n'abafere ba Museveni akakazi kano kafere kaje wali ne katandika okweyogeza katwasamira Elias Lukwago ne kijja twegase banange twegase kumbe binoonya pass ono omukazi bawe ne Elias Lukwago base mu Uganda bonna bali mu kibiina kino kyekimu bakita PFF bonna be bamu okitegera mujja kungamba yate Elias Lukwago ate bano bonna be bamu babadde nga mizanyo gya Museveni kati ne waffe bajja ku serefi His Excellency Kyagulanyi yateekawo embeera eyaleetera okusiba sente ezo yagiteekawo kakati bwina okujja eno bulage nti no abali wamu era twabiteesezzaako fena kayinza n'okubanga kamuwayiriza nkagamba ne Kyagulanyi yakkiriza kuba bino byabadde mu press conference bakoze omanyi America bano nabagamba ekintu kino bo bakuleeta mu lujjudde kati banansi bwe batareactinga bamanya nti ebintu biri nga bazita era mbadde mugenda kulaba bulabi ng'olunaku lukedde lumu nga sente bazitadde mwebuuza ate Trump yatuliddemu olukwe sente yazisiba kati bino ebya propaganda bitandika okwoza ndooza mulaba Museveni w'amaanyi America tasobola muvaamu
Winnie Byanyima yali mu kikola nenga Winnie Byanyima tanagenda mweno meeting already yasoka ku kitebe ewa ekavule najja ne ba Elias Lukwago ngaba opposition figures mbwe zaliwo kati akulaga nti kino kyakola kiri mateeka akikiridde opposition yo nayo yakoze ki yakikiriza president mwakiriza sente Donald Trump azite mbwe abantu 12 bagenda kufuna sirimu mwakiteesaako Winnie Byanyima byali mu kwogera kati bino embera gyateekawo yesoka kati yajja ku opposition teyagenda wa Museveni ne bateekawo ka fake battle nani ne Muhoozi Kayini Lugaba okulaga nti no abalwana tebakwatagana nja kwasa ebyama we tebakuzalira mu Uganda oli mu Tanzania bitwali tubimanyi already tuwe nuduzi za Muhoozi tegere nti no mwamugira tuwe kunuduzi za Museveni tegere nga boli omukambwe kubozirina okitegere ekintu ekyo these are snakes gino misota mu Uganda keep your eyes open kubanga bano bayaye okitegera bayaye bakyali mu politics wabwe naye nabagamba wano ku foreign affairs teri bintu byemugenda kukola nga sibiraba ebyo mulimba buli kimu nja kireetera mu Uganda yesawa kati tukozesa amasimu na lukola yamaze okulayira kakati mujje mutaase sente zina mukole video nga nyingi nyaba extra striking mu bagambe nti kana kakazi kafere batuleke tufe twagala tufe sirimu naye nga ne Museveni tazifunye katuzika abantu baffe tumanyi bafa sirimu nesi masasi ga America si sente za America nedda ekyo tugenda kikkiriza okitegera mu Uganda taase gwanga kati nze byange mibagambi ministry yange ekoze Winnie Byanyima yazze ku kitebe n'afuna serefi wamala okufuna serefi agenze wa Trump ayagala bate USAID ngawe twakikola ku Odrek Lwabogo mwagowa ne wano tukikole respect my people tusinkane encha bana Uganda mwenna ekintu kyembasaba kiri ekintu kimu we mulaba president wa Fagenda mu alliance ne ba Elias Lukwago bamugisha muntu tumukwate tumuwambe fefe nyini tumuvuge paka magere tumusibire ngaba FDC we bakola besije we yagenda mu alliance ne go forward nga bagenda mu kalulu ka 2016 aba FDC abavuka bamuwamba kati nafe we twatukola tupanga bapangula mulaba kakazi kano kajja ku kitebe ne katulaga mukali kogera ebigambo ebikankana ku Muhoozi bichi bano bebamu these people don't change nabagamba bane ekintu kye baliko bayina okutuukiriza article 14 eyaabwe eyabahima Central Dynasty okulaba nti besije tubamu overshininga eno summit mugiraba eno video tegenda kubeera mpanvu just njagala kubalaga bulazi era mbadde mbasaba banna Uganda Winnie Byanyima tumukyalire mukko akakazi kano kankwe nsaba tukakyalire mukko eno summit yabadde mu US mugiraba tupanga bapangulula Donald Trump sente yazisala sente wamala okuzisala n'agamba kati USAID tekyali okitegera tekyali era MC katsali bubinyo kuba we bubadde bwagira NRM olukazi luno ndoza mululabe enkwezalo lwajja ku kitebe nga bwefude nti afena tuliwamu bakutte bawange nekogera ebikankana ku Muhoozi ne balukwago ye group yemu omulaba kyakoze we yakutaka zindalo yagambye nti abantu 1200 bagenda kufuna sirimu abapya senga America egenda maso n'okusala obuyambe bweri mukola ali mukubira boyfriend we passing bu sente za USAID bazikoleki bazite njagala mujjukire kwa Agoa Museveni yasindika Odrek Lwabogo we twalemezaamu Agoa ne bakolaki ne bagisajira ddala Uganda ne bagigoba kati akazi kano kaze kunona za USAID ndoza mukalaba ekyakaleete wa president waffe kufuna serefi kalagenti kalibwamu n'abantu era ekintu bakikanyizaako ne opposition sente bakoleki sente bazite ndoza mbulaba mubawa akali mukomero olaba njagala mujjukire ne sente endala waliwo foreign aid gye bali bagenda okusala besije sente zo yazisayininga nga ali mukomera na sanctioninga kati saawe na ali mukomera kakazi kendoza mukalaba kaze ku kitebe ne keeresa nga kaze kwetega okiraba kakati Winnie Byanyima ekintu kyenkusaba ansalemu ali bweru siwe kiri kati ku 12 ezigenda okufuna sirimu tekuliko mwana wa nyoko taliko tekuliko na mwana gwozala kubanga ansalemu ali bweru okitegera kati fabafe balike bafe kyogamba oli badde bafa sirimu Museveni si abadde abatta tekayogedde ku human rights violations tekazogeddeko tekayogedde nti bawaka ali mukomera wabula kagambye senga basala sente abantu 1200 bagenda kufuna sirimu abapya okitegera kyogamba fe tuli basiru tetukimanyi nti tekyali daga tekyali ARVs njagala mujjukire omukazi ono y'omu yakola tweet wali eri n'agamba nti wano bano ebintu bibali mukola okugula eddagala abagagga nga baliguza ARVs abanaku bagenda kufa ne kalaga nti kalumirirwa naye ndowooza kyaba kyekakoze okirengera kino bannayuganda twebereremu abantu bano ab'enkwe tuzimba bazimbulula okitegera tupanga bapangulula we batwereetamu gino misota Elias Lukwago musota n'akabinja ke konna bo batunulidde musuwa gwa bulamu ku His Excellency Kyagulanyi okitegera watunuliramu ebbali bwati babojje basaanyeewo kye bali mukola ebyo bebesinisa ebyo nga beereeta ku kitebe si bannaffe babeera bambega banonye serefi kati kano kategedde nti conference esembedde ne kayoka ketwala eri ku kitebe ne katandika okugendayo katumanyiira gwe waziremesa gwe Trump okitegeera olema nange obuntu buno bwankwe
ono omukazi ne Besigye tamuluma ekimuluma nti bawe boyfriend we Museveni tumutwalaganya kye kimuluma ono si bya Besigye mbw ali mukomera teyayogedde ku human rights nedda teyayogedde ku biki ebigenda mu maaso nti sente bazibba teyabyogeddeko wabula yagambye mbw atulumirirwa nnyo abantu bagenda kufuna sirimu abapya okitegedde ekintu kino these are hypocrites president I know you see these people I know you see them but we need to make the right choice